ekyo kiri katwaga kutunula ku ndwadde ekyagenderwa ekikulu lwaki Allah yateekawo buki obulwadde n'olwala n'endwala n'oli n'alwala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Limadha ja'ala Allahu al-amrad, lwaki Allah yatonda oba yateekawo kibayita buki bulwadde. لقد خلق الله عز وجل الناس لعبادته. Allah yatonda abantu ng'ensonga enkulu emutonza abantu kumusinza. Sibe guli? Era obujulizi webuli anayinza obutuwa. Naam. والإنس إلا ليعبدون. بارك الله فيك. أيوة تيك بنان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات آيات ممكاغا. الله سبحانه وتعالى تلقى ntikichwali nsonga lwaki yatonda ekitonde kibayita machi majinni. Yatwali nsonga lwaki Allah yatonda ekitonde kibayita muntu illa okujjako ensonga eyakimutonza aga liya'buduni, kunkola kiki kunsinza. Obategese Basseruganda balenzi bato bavubuka bato jangu tulwa no maso. Allah tulaze nti wama khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Ensonga eyantonza amajinni n'abantu kunkola kiki kunsinza. Wastakhlafahum fil ardi liya'muruha. Bweyamala okubeera ng'ensonga eyo gye yatutondesa Allah subhanahu wa ta'ala, wastakhlafahum fil ard, n'atusikiza enki ensi eno liya'muruha, tusobole okubeeramu mu nsi muno nga tuyina bye tukoleramu. Ndega bulungi Basseruganda, abalala bafa abalala ne bakola batya ne baddako. Era mu mbeera efaanana bwetu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava agamba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, nti nateeka mu nsi muno. Mujjukire Allah tabaraka ta'ala bwe yagamba ng'agamba bamalayika ti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi muno ebitonde ebisikirigana. Ebitonde ebikola bitya? Basooka nkuvunula musigire. Omusigire kiba kitegeeza akola mukama we bye yalikoze atya. Siwe guli baga nti oyo omusigira wange Mustafa agenda kuwasa nti naye ye musigire gwange gwe nkuwadde agenda kukola nganze bwe nalikoze ki. Enzivunula ebeera nkyamu ab'ebitiibwa. Ntegeka bulungi kuba teri muntu asobola kukola ngani Allah subhanahu wa ta'ala. Babige twavunulanga wa idh qala rabbuka lil malaika, abange mujjukire Allah biyagamba bamalayika ti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ndize ngenda kuteeka mu nsi muno omusigire. Kibategeeza agenda kukola Allah byakola ate enzivunula eba nkyamu. Enzivunula entuufu egamba etya wa idh qala rabbuka. Mujjukire omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba, agamba nti lil malaika, agamba bamaki inni ja'ilun fil ardi, nze ngenda kuteeka mu nsi ekitonde. Inni ja'ilu fil ardi, ngenda kuteeka mu nsi, ngenda kuteeka mu nsi khalifa, ekitonde oba ebitonde ebikola bitya ebisikiriga one after the other. Wano avuddewo abalala ne bakola batya
ne bajja ntegeka bulungi Al-Baqara aya ya 30 Allah ekyo amala okutonda embeera ezifaanako bwe zityo wakataba alaihimul ibtilaa fi hadhihi alhaya Allah n'atuwandiikako ebigezo mu bulamu buno bwaki obwensi ajja kugezesa ajja kungezesa ajja kugezesa oli mu bulamu bwaki buno kiyava agamba atya ti inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaji nabitali omuntu Allah yamutonda ng'amujja mu kisolo ky'omuki ekya nutfa ky'amazzi ne nabitalihi ng'ekigendererwa kyange kumukola kiki kumugezesa ibtila kumukola kiki kumukozesa mugezese Suratul Insan aya ya kumeka ya kubiri wakana min hadhihi al-ibtila nimberanga mu bigezo bino Allah byatekedde antalima bil insani an-nawaib wa an tusibahu ad-dharra was-sarra nyembere eno ejja kuletera omuntu okusikirigana nti bwono bwafa ono akola atya addawo wanteeka bulungi ne embeero nebeeranga era ey'obulwadde ejja kuleetawo allarra obubenje mu bantu bw'ofuna obulwadde kaba kabenje gy'oli sibe kiri wakadhalika nabwe gutyo nno ne butabeera kabenje kokka wasarra n'emirembe okimanyi nti omuntu ayinza okulwala naye ng'okulwala kuno ate kugenda kukwetera emiki ogenda kukwetera emirembe mukimanyi ekyo wandi okulwala kugenda okukwetera emirembe Allah agenda kukwetera obulwadde oba kufa gwofe abantu bafune emiki ekyo kisoboka wate kisoboka Allah ayinza okuleeta endwadde gwe nanyi semaka n'akuleeta obulwadde ne bukuluma n'ofa n'ovaawo ng'ekigendererwa kye omukazi wo n'abaana bo bafune emiki gwe gy'obadde tokola otya tobawa kisoboka bulungi kitya kasula oyinza okufa Allah agira kukuuma ogira obeerawo totya oyinza okulwala n'ofa bw'ofa nga mukazi wo gw'obadde olemesa nze okumuwasa ng'ekibadde kinnemesa okuwasa mukazi wo gwe kubeera muki kubeera mulamu nteeka bulungi ate nga naamuwasa atya nga gw'oli mulamu naye nga bw'ofa n'abeera halaali nze okumukola kiki musajja nina amaka gange emuyenga nagazimba ddagali eyo nimutwale muyenga abaana mwana wattu nga abadde batambuza ebigere oba kawiriwiri kali bagenda kubeera nga balina daddi owokumeka daddi owokubiri nga ye abatambuliza muki abatambuliza mu motoka biteeka basaluganda olaba nga ekibadde ekizibu ky'abaana bano okufuna emirembe gwe kabeere kubeera mu nsi nga Allah olukujjawo eppa nga hajja tibatandika mumwogereza bisoboka ebyo banange biraali nga tokkiriza naosese bannange bikola bitya bisoboka bulungi nnyo nga gwe ofuuse ekiki kyajja kyono okufuna emiki okumuvugako mu prado nga gwe Allah bwakujja mu bulansi bweppa nga batandika omutunuulira omukazi ono ye ali atya ndi antu mbaawe yafa ki kubanga ebyo bonna babibuuza yafa ki ndi awo omusajja munnange yalwalamu katono awo oba bamutomera yafa akisidenti kyaki ekigaana okulumba twabeerawo nki nsonga ntegereka bulungi agenda maaso naga nti wal amral khalqu min khalqillah abangi njala mukimanya baseruganda tikyebayita bulwadde oba ndwadde bitonde mu bitonde byani
Allah yabikola atya yabitonda yusallituha ala man yasha ngobulwadde obwo Allah abusindikira gw'abakoze atya gw'aba yagadde waqtan ma sha mu kiseera kyonna ky'abakoze atya ky'aba yagadde kaifa ma sha nga bw'abakoze atya bw'aba yagadde mu kiseera busobola okukwata mu kiseera kyonna ky'akoze atya mu mbeera zonna z'akoze atya z'ayagadde bitegeeka bulungi Luganda lima sha ng'abikuleetera olw'ensonga yonna gy'abakoze ki era gy'aba yagadde وقد خلقها الله عز وجل لغاية يعلمها الله برد يبطوندا olw'ekigendererwa ye kyeyekoze eki kyeyemanyidde huwa wa talabu min al-insani sabr alayha oluusi Allah oburadde abukusindikira naye nga kyagendereramu ofuna obugumiikiriza oba tolina bugumiikiriza Allah nakusindikira obulwadde nga mu butuufu ne bw'onoopapala otya bw'oba bumaze okukukwata ng'olina kukola kutya kugumiikiriza wa talabu ddawa ate oluusi Allah subhanahu wa ta'ala abukusindikira naye ng'ekigendererwamu bukulume ate onoonye eddagala erina kukola kiki erina buwonya ntegereka bulungi Luganda si kubuleka buti bulesi yakulu sahibu al-ahya yagamba dokita yawandika ekitabo kino walhasil nti kyetufuna mu mbeera zino anna alkhayra washar timazima ekirungi n'ekiki n'ekibi muqla bihi Allah akigerera ekirungi akigera n'ekibi n'akikola atya وقد كان ما قضى به واجب الحصول به بعد سبق المشيئة ngembere fana bweto otekedda jikkiriza nga tokimanyi nti ekulembeddwa okwagala kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala fala radda lihukmihi wala mu'aqqiba liqada'ihi wa amruhu fala radda lihukmihi abebitiibwa teri ayinza kuzzaayo kusalawo kwe kulamula kwe Allah kw'abakoze atya kw'abalamudde wala mu'aqqiba liqada'ihi ayo teri asobola kuvunaana ekyo ky'abasazeewo n'omuvunaana tewali wa amruhu n'ebiragiro by'abasazeewo bal kullu saghirin wa kabirin mustatab wabula akatono n'akanene kabasazeewo kabeere kalina okukola kutya okuba wa husulihi bikhadiri ma'lumun era ekirwadde ekyo kyaba yakugerera olina okifuna mu kigero ekimanyiddwa kyeyateekateeka muntadhar ekiba kirindirizibwa kikutuukeko kyava agamba mubaka sallallahu alaihi wasallam nti wama asabakan lam yakun liyukhti'ak kyonna kyoba ofunye kimanye nga tiwabadde wakukisubwa wama akhta'aka lam yakun liyusibaka ate kyoba tofunye omanya nti era tiwabadde wakukikola kiki wakukifuna mukyo tukifuna mu Luganda ki tulume kulunkanira byabaki byabannaffe gundi akoze wano juzi alina sente mpitirivu ngafe twamusooka n'okukola wensaazizza tumaze okusaala ejjuma musajja mukulu yekyeyamaani waawo neyebaza nange ntiseka tuba tusaba oddemu oyanjula amannya go abantu bakumanye nze nkumanyi naye bo tebakumanyi nkimaliriza nagamba nti mbadde nsaba okkirize ekyemisana kyo nebwayise nabo nze ngenda okikola kiki kikwasaganya n'omulundi guno nadde ntera okutambulako babiri naye nadde ntambudde bwomu
lwakuba ninayo mukwano gwange gwe nsanzeeyo eyo ningamba nti natambudde n'aluwa natambudde ne guno oyo aga nti inshallah tugenda mu hoteri tuuse mu hoteri naga asaba kyokola otya buli muntu asaba kyayagala ntusaba bitwagala ne babituleetera ntubiri kati bwamaze okugenda waliwo imaamu waawo nomugamba nti omusajja wano wawe omuyita wakusaaga ekizimbe kyonna nga bwokiraba kiki naga nti ate manju rento eziriyo ndo ziyinza okuba ziwera 10 atano rentos zonna zitunuuliganye ziti naga nti naye Allah wa buyinza agabanga bw'aba akoze eki omuddu we gwolaba yali mwavu nnyo okukamala nti ye era lumu yagendako wa muganda we ng'agenze kusaba munnyo naga wawe mpa ku munnyo muganda we n'amutwala kiki kaasa toyagala kukola musajja gwe obeerawo n'otula butuuzi genda n'agenda ng'akaaba okuva olwo neyekwasa rabbul alamina agamba nti nga ekiro asula asaba Allah ng'ate n'okukaaba kwakoze eki Allah ntaasa obwavu nga bunnumye n'akikolera akabanga akakola katya kawera ndaba Allah wamusuula ku lyajjati eryakolamu olaba omusajja n'atandikira wa awo olwaleero mugagga wa ddala mugagga waki kuwoera mu katawuni ng'olinamu ekizimbe sebe ekikoze eki ekiyimiridde musiraamu imaamu nangamba nti ate seeka nomala otunula ku makamwe ge bakola kiki ge basulamu ate bino biwero Allah yamusumulula nteeka muno masologanda kyekiru mbaka Allah subhanahu wa ta'ala gandi qul ma ya'ba'u bikum rabbi qul bagambe gumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya'ba'u bikum rabbi tajabba faako mulezi wange Allah laula du'aukum bwe munawate mukoze eki temusabye so okusaba kikuru baseruganda Suwalanga wala bagamba nti sijukiro baya hadithi nega nti ad-du'a yanfa'u bima nasala wa ma lam yanzil ad-du'a egasa nnyo kubimaze okutuuka n'ebitana bakola kutya tetana kola kutya kutuuka embeera kuguddeko ad-du'a egasa ahe negasa ne kubitana bakola kutya kujja bitana kutukako ntegereka bulungi baseruganda so ekikutukako manya tikikyabadde kyakusuba ate kikusubye manya nti kyabadde kyakukola kiki kutukako bitegerekese bulungi ويقول في موضع آخر في معنى ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي كل ما لا قوام له بنفسه وإنما قوامه بغيره kyonna kyolaba kitayimiriddeewo essaawa zino ate waliwo ekisobola okiyimirizaawo mu mbeera enki endala bitegeka bulungi baseruganda bw'oba okaaba bwavu olwali nga bwavu ebukuluma ate si Allah asobola okukuleetera obugagga naye nga ate abuyisa mu mbeera ki mbeera ki ndala فهو باعتبار نفسه باطل وإنما حلقيته وحقيقته بغيره لا بنفسه فإذن لا حق بالحقيقة إلا الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء توالي سولا كبيرو مبطوف بواچو مبير زاچو okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala hayyul qayyum omulamu eyeyimirizawo yekka nga yakitaddewo laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'un albasir tayina kimufaanana nga ate muwulize awulira ate akola atya alaba fa innahu qa'imun bidhatihi Allah gwe twogerako ayimiriddewo yekennyini
وكل ما سواه قائم بقدرته n'ebirala byonna ebiyimiriddewo biyimirirawo lwa buyinza bwa Allah. fahuwa alhaqu wama siwahu batilun, yoyo Allah w'amazima ebitaliye bikyamu. ye Allah w'amaki seruganda webase, ye Allah w'amaki ebitaliye si biki. وفي هذه الصفحات نمو مبابولا زينو وفي هذه الصفحات نمو مبابولا زينو أحاول توضيح بعض الحكم التي أرادها الله عز وجل من وراء ابتلاء بالمرض. نمو مبابولا زينو ngezaako okubalaga oba okugaziya ekigendererwa ekikulu Allah kye yayagala min wara'i ibtila'i ekiri emabega w'okugezesebwa bilmaradi n'obulwadde. agant walmaradu mu'arrafan bi'al wa munkiran wa munkaran ورد ذكره في القرآن ورد ذكره في القرآن الكريم 14 مرة. تجامب برود الله سبحانه وتعالى يشوغركم القرآن الكريم قرآن يكتيبوا emiyundi 10 14. والمريض 5 مرات ate okwogera ku mulwadde ng'omulwadde emirundi giri emeka 5. walmarla 5 marratin kadhalik, n'okulwaza nakyo nekyogerako emirundi emeka 5. ولقد دفعني لكتابة هذه الموضوع amazima gali nti ekyampaliriza okuwandika ku nsonga eno ma nasma'uhu ala alsinatu ba'd almadla, olw'ebyo betuwulira ebyogerwa ku nnimi z'abalwadde wa ahlihim, n'abo ababalwaza bebawangaala nabo min al-i'tirad ala hikamillah, olw'okwebagala okugera kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala biqawlihim limadha khalaqa Allahu al-amrad, nga bagamba kale lwaki Katonda yatonda obuki. bitegeka basaluganda nga beebuuza ekibuuzo lwaki lwaki Katonda yateekawo obuki. abantu ne balwala ne babonaabona kale Katonda kuganga balabanga Allah subhanahu wa ta'ala atali mwenkanya ku nsonga eyo olwokuba yateekawo buki, olwokuteekawo basaluganda obuki, naye atulaze nti ekimuteesawo obulwadde kiki. lwaki yateekawo obulwadde? ibtilaun, kutukola kiki, kutugezesa. bitegese basaluganda, tugende maaso. walimadha taf'alu kadha ya rabb, abantu batandika okubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala batandika omwoki ebiki ebibuuzo, lwaki okola bwoti. wama shabaha dhalika min al-as'ila, n'ebibuuzo ebirala bingi nga babibuuzaani Allah subhanahu wa ta'ala allati tufidu al-i'tirad ala hikamillah, ebiraga okulumbagana okulamula kwani kwa Allah. يقول الإمام الجوزي في صيد الخاطر، إمام الجوزي أقام مشوشويتا صيد الخاطر: رأيت كثير من المغفلين ndabibanji mbagayavu yudhiru عليهم السخط بالأقدار nga boolesa okunyiiga kwabwe olw'okugera Allah kwaba bakoze atya, kwaba bageredde. وفيهم من قيل من قبل إيمانه فأخذ يعترض. من قبل إيمانه
kugamba waliwo abakendezebwa kigambo ono sikiraba bulungi waliwo abakendezebwa obukkiriza bwabwe olw'ebigambo bye bakola batya n'abeera ng'alumbagana Allah wa fihim man kharaja ila al-kufr sekyo kyokka waliwo n'abatuuka okugenda mu buki mu bukafiri ورأى أن ما يجير ورأى أن ما يجري كالعبث نبالبا انتي ابي تامبورا ng'abantu okulwala n'ebirala bifaananako bwe bityo abalaba nti mutuufu osanga tebyalikoze eki waqala ma faidatu al-i'dami ba'da al-ijad wal-ibtila'i mimman huwa ghaniyun an adhana kwega nti kati ono omugagga kati omusajja alina n'essente ze kati lwaki amuteekako bwe ate ono omwavu omunaku naye n'akola atya naye n'alwala musajja wano nga talina n'essente zigenda mukola kiki kumujjanja kati aba amulwaliza ki faqultu li ba'di man kana yurammizu ila hadha okutuusa lumu nange bwe nayogerako n'abo abalina entegeera efaanana etya bwetyo in hadara aqiluka wa qalbaka haddathatuka bw'onoosembeza amagezi go n'osembeza n'omuki ngenda kukunyumiza ngenda kukubuulira lwaki bino bikola bitya bibeerawo wa in kunta tatakallamu bimujarrad waqi'uka min ghairi nadar naye bw'oba oyogera bwogezi miri afayo ebikujjidde nga omala gakola kiki googera ng'otawali kwetegereza wa insafin nakuteekawo ensafu kuteekawo subhanallah Uganda otufu kugamba kuteekawo okubeera straightforward kiki aha nakubeera nga waliwo obulambulukufu mu nsonga gy'oyogera falhadithu ma'aka llai'u hadisi weeri eyogera ku ebyo gwogibuliddwa amakulu ebisobola okukwanukula ku biweebuuza hadisi esobola ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam oba Qur'ani esobola okukwanukula ku bigambo ebifaanana oba ayati weeziri gw'otazikola otya gw'otazimanyi wayhaka ng'olaba ennyo ahduru aqlak sembeza amaki amagezi go wasmaa ma aqul wuliriza byenkola kiki byeŋŋamba alaysa kad thabata anna alhaqqa subhanahu almalik walilmamalik an yatasarrafa kaifa yasha tokimanyi nti mazima Allah yalina obuyinza okukyusa kyaba ayagadde okukyusa nga bw'aba ayagadde bitegeka basaruganda agenda maaso n'agamba alaysa kad thabata tokimanyi nti kinywevu annahu hakimun walhakimu la ya'bath tokimanyi nti Allah mulamuzi alamula amaki alamula amazima apapa kiba kyeragisa apape wangi akubirire ng'atalamula amazima tubulaba nti Allah bwe yawa ku irimu omuntu oyinza okuleeta omuliro ng'ozze yaka ate yena akkakkana yena akola ate ayakkakkana mwana tunakuddamu mpola bigambo bya mpola wabadde ayaka nakussa tula imamu Shafi rahimahullah atuka okwogera ebigambo ebigamba nti kullama jadaltu jahila ghalabani bulwengezaako oku discussinga n'omuntu atakola ate ampangula buki kubanga nze ayogerera waggulu nze ate njogerera baki
n'alowooza nti ankoze eki ampangudde ajja n'omuliro ate nze nenkola kiki nensala nzeka bulungi abazungu ekigambo kyeboogera abazungu balina ekigambo kyeboogera nti never argue with a what with a fool never argue with a fool. People want to get that. The difference what? Which gambe chira? Kugamba n'oyo mbagana n'atakola atya n'okayana n'atamanyi bantu bajja kumanya njawulo nti ono akayana ye mutuufu oba ono atakayana ye muki bwawuggana nga gwekola ki yazza awuggana naye omusajja yamusaze amaki mukasa amafuta olwaliro yamusaze amaki sala kiki sala pressure ani pressure ni amajidu uzowoganya wagulu yena ubona onomalako naye tosobola agenda maaso n'agamba nti wa ana a'lam anna fi nafsika min hadhihi alkalima shay'a nze mmanyi nti mu mutima gwo mulimu ekintu kyotanabagwe okutegeera mu mbeera zino fa innahu qad sami'na an Jalius annahu qala twawulira ku mumanyumba mwita Jalius ng'agamba ma adri simanyi ahakimu huwa amla Allah mulamuzi oba si mulamuzi wasadabu fi qawli hadha na n'ensonga eyamulesiza ekigambo ekyo annahu ra'a naqlan ba'da ihkam haraba wembeera subhanallah araba ogwamba wembeera gyalaba nga Allah aramudde ate nalaba wembeera nanga ekintu tekyali badde nga ate Allah aramudde kirwa alamudde kugamba nga ayina araba wembeera eri ali badde ngetali yabuki yabwenkanya faqasa alharu ala ahwali alkhalq omuntu nno n'atandika okubeera nga atandika ensonga okuzirowooza ng'aziza ku mbeera z'abaki z'abantu wahuwa anna min bani man bana thumma naqala la lilmaana falaysa bihakimin okubeera nga omuntu oyinza okuba nga alina kyabadde alaba nga kyekyali badde ate nekibeera kiki aga nti bwekibanga bwekito bwekifaanana Allah si mulamuzi mulungi kuba nze mbadde ndaba omuntu ono abadde mulwadde naye wabadde atuuse abadde akoze eki abadde awonye ate wakoze eki wafiiridde ate abadde awonye endaba yomugiraba gola nti omuntu abadde alina kuwona kubanga abadde akoze eki awonye ate Allah yenga wamukola ki wamutwalira kati nolabanga noyagala okufuula Allah atali muki mwenkanya agenda maaso n'agamba nti wajawabuhu n'okwanukula omuntu afaana batu agamba law kana hadiran an yuqal abakubanga asembezza omutima gwe n'ategeera bungi yali badde agamba bimadha baana laka an naqli laysa bihikma alaysa biaqlika alladhi wahabahu as-sani'u laka ebyo olaba nti bwekibanga bwekisaana okubeera ng'olaba nti bwekito ddala bwekyali badde ng'olaba nti bwokitegeera bwekyali badde endaya gy'okitegeeramu ate Allah yesi yakikola atya si yesi bwakiteekateeka era si bweyinza okuba wakaifa yahabu laka adh-dhahn al-kamil wayafuutuhu al-kamal Allah ayinza tokkuwa okutegeera okujjuvu ate n'obeera nga ate toli mujjuvu oba bitegereka birimu olufolusofe n'agamba wa hadhihi hiya almihna allati jarat li iblis embeera efaanana bweyetyo ey'okulowooza nti omanyako ku bigenze mu maaso yembeera eyaleetera sitaani okufuna ebiki ebizibu yeerowoozaako nti erina ekyenjawulo nga ate tekikola ki tekirina فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله شوف دولا بانغا يتانكو كونينيا
sitaani yatandika okunenya al-hikma okusalawo kwani nga sitaani ekigatta n'amagezi ki n'amagezi gaayo ananza okumpa ekyokulabira ku sitaani yanenya etya nginyo Allah naye amagezi gaayo gyeraba kyalibadde kirala ate ye Allah n'akola kirala nga ki wangi naam ya Bilal وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس واستكبر وكان من الكافرين ولما إبليس يروز أنت ينك يتامبدكو الله أجل أجل أكلك وفونا مراني بنانجي آدم عليه الصلاة والسلام نيرا بانغا وفونا مرا واواتي واوانسي ولما سرغان نيغانا نيتوكانو مبوزي بيبوزو خلقته من طين وخلقتني من نور وام الله مبوزو لما لم تسجد لما خلقت بيدي lwaki oganye okuvunna mire kyentonze n'emiki n'omukono gwange ngenda nti wamutonda muyimu muki ate nze mutonda mu kitangaala tolaba nga nze ndi wabbeeyo okumusinga bwepanga eraga nti etegeera eyagala kusingako kugamba esooseeko Allah eri mu maaso ku Allah kukutegeera ku nsonga eno ensonga egitegeerako okusinga ani Allah subhanahu wa ta'ala agitonda tegabunu wasuruganda mu mbeera zifaano bweso agenda maazi gonda falau tafakkara alima anna wahibul aql a'la min al aql senga sitaano kola bino byakola senga yasooka kimanya nti yajigabira amagezi anna wahibul aql yagitonera amaki a'la min al-aqli atali waggulu kumaki kumagezi sitaani bino tiyali bikoze eki watu lifenda basalugana sitaani tiyali bikoze eki tiyali byokete wa anna hikmatuhu awfa min kulli hakimin era okulamula kwe amagezi ge ga waggulu nnyo okusinga amagezi ki gonna li'annahu bihikmatihi tamma ansha al-uqul kubanga olw'okutegeera kw'okwa waggulu okujjuvu ate yateekawo amaki amagezi ati yateekawo amagezi oyinza okulowooza nti ate gwe oyinza omusukkako ku magezi ate nga yagateekawo okiraba nti oba obuze fahatha idha taammalahu almunsif zaala anhu shak embeera ezifaanako bwe zityo senga omuntu atuula neyetegereza neyekkaanya zaala anhu shak tayinza kuddamu kubuusabuusa ndi kyabasazeewo gemaki gemazima وقد أشار سبحانه إلى نهي هذا في قوله تعالى الله يلزاكو ممبيرز فانكو بزيتم بيغامو بي ناغامبا أم له البنات ولكم البنون الله يا ينابو بورا ممينا بابوتي ممينا بابو يا زارا بابوتي بابو ورا لwaki yagamba bwabu yagamba galakulate mbere fa yazaala babuki mwe muzaala babuki babulenzi ay aja'ala li nafsihi naqisatun Allah kiyeragenderera mu abakyala temunyiga bino ngambyo gite aja'ala li nafsihi naqisatu wa a'taakum likamilina nti Allah ye yazaala abaana abobuki abobuwala kuba mu butonde abakyala si kubavuma
mu butonde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogeza banya mbaka yatulaga ku bakyala yatulaga nti nakiswatu akhiru waki odi obujjuvu bwe tulina bosi bakola kiki sio balina era abakyala bali bekyanga kyanga omukasa osoma aga nti saagala mwitemu ekyanga bino omukyala bwagenda mu hayidu asaala wangi mpozi gwe mutwalo hayidu gigenda muddi tubulya hayidu gigenda muddi mutwalo wangi olaba babeera nga tasadde gwe olubeerera okola kiki ayinza okwenkana omukyala ayinamu ebbanga n'amala wiiki namba kubanga kisinziira ku Allah bwe yamutonda waliwo abamala ennaku 3 waba amala wiiki ki gwokola otya gwoli soba eva uswala usalezi 5 buli kiki mwezi mwaka muki naye yayinamu emyezi gye nga yo tatu manye ennaku ze nga tateekeddwa kukola kutya oyinza okwenkana bayinza otwenkana abo Ramadhani bwetuuka ate ye ayinza ogisiba negwako okujjako nga bamize mekalinda gaabwe nakiki wangi ebyo biraga obukendeevu bwabwe biraga obuki kadi Allah kyavudaga nti alakumul banatu alahul banatu ye Allah azaala babuki abalina obuki walakumul banun mwe mumuzaala babulenzi abalina obuki obujjuvu oba mbitegedde ebyo baseruganda wangi falam yabqa illa an nasifa an nadhifa al ajz an faham ma yajri ila nafsina embeere zifaanako bwe zimala okujja Allah nga tulaze ebifaano byetu tewabaawo kisigadde okujjako okwezzaako ffe nti ffe tulemeddwa ffe tuba tukoze eki ffe tuba tulemeddwa okutegeera naye Allah aba abitukoze eki abitunnyonnyodde ونقول هذا فعل عالم حكيم كيكوروا اكيومماني omulamuzi ولكن ما بين لنا معناه نيبي بير وقتي وفي بينا مكور وليس هذا يعجب فإن موسى عليه الصلاة والسلام بتبيو نساء والنبي موسى عليه الصلاة والسلام خفي عليه وجه الحكمة في نقل ماذا السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعنا فلتكن مع الخالق كموسى مع الحضر نبي موسى عليه الصلاة والسلام بأمره الله بأمره okumusindika ku nnyanja asanga ekiro kibayitani hidri batita hidri waru enyeru bayita emirundi ebiri ndirabidde hidri asangayo hidri abatamuta hiziri naye hidri billad bwatuuka ku lyato liri mujjukira obulungi mwali mukiwuddeko ekyafaayo kiyakubamu eki Musa alikubamu eki amanya hidri yatubamu eki Musa teyabitegeera era yinanenya nnyo muki yagamba ati aya agimanye aya yagamba ati Qur'ani bagisoma wangi ngwere musome kyafaayo kya sura Kahf timu sura tuki Kahf yamatuka kulyato yasanga keki yamatuka kunyanya tuka keki esafina ilyato bweyatuuka ko naalikola ati naalikubamu ekiki naalikubamu ekitunaga nti okuyamu ekituli litogoleka ahalaha bananyini lyato bazikirize bafe ye musajja atu Musa yamanya byakuki byakungulu naye nga Hidri yali n'ensonga lwaki alikola ki hati tiyabitegeera alaga nti oyo akutta abantu yayogera bingi naye falamma tabayyana la Hidri bwe yamala okumunnyonnyola
yateganga amma waliwo se n'oli kubamu ndeka bulungi ebyo bitegeeza ki nti omuntu abeera talina kyamanyi nga tatudde kukola kutya kusoma naye bw'ajja n'atuula n'asoma amanya nti amma kino kyabadde bwekiti olw'ensonga bweti bitegeka bwebitiibwa bino byabaddewo olw'ensonga efaana etya bweti nekibeera nga kyanguwa nga tonayaziina kambalage ekigambo kino kutuula wansi okumanya kusoma kirungi. Waliwo mwalimu omu yasomesa nze okuba nakibagambako n'asomesa n'agamba nti senga ofuna wuzu ey'okusaala nga yakusaala sunna kyokulabeko ofunya wuzu yakusaala salatu llaha nga kanfune wuzu yange nswale kiki eniya ebeera wuzu ogifunye lwakukola ki lwakusaala kiki salatu llaha sibe kiri wuzu neetakuggwako n'obeera awo paka ku zuhuri bw'osaala dhuhuri nga tozeemu kufuna wuzu oba osadde tolina wuzu oba osadde tolina ekino kino nkugamba oba osadde tolina kiki ani amanyirwaki olabye ate gwe nyini gwe kireese olabye ekigambo ekyolese eniya gye walese yadde yakusaala kiki kati tolina wuzu kubanga eno siki selluha mukategedde akagambako ekigambo kino kitegedde nnyo kyantabula nnyo nga sikitegedde era twabadde n'abawalimu gye tutuula tusoma nebaga nti banaye ekigambo kino mwalimu ekyogera naye nze saakikola kiki aga nti lwaki kyakolema okutegeera puza nti zimbaga nze saakitegeera ati lwaki munkazakaza nze saakitegeera nze kuba ndaba nina wuzu yange ntegeka bulungi nebamugamba nti aha Abdul Hakim nti wange wuzu bafuna yaki nti yakusaala loha loha tewagisaala nagisaala ti niya waleeta yaki yakusaala kiki innamal a'malu niyyat kakati eswala endala yo tuwagireetedde wuzu tuwagifunidde wuzu so senga bukeera mumakya nogaa nti nfuna wuzu yange nze mbeere muki lohayo saala swala ze zofarula kola kiki kubanga oli muki eniya waleese yakubeera muki naye bw'oleeta nga yakusaala loha sunna swala ya sunna bweggwako wuzu awo weekuleetya oba mubitegeddemu nange mubitegedde basaluganda bwekito bwe kiri gwe bwoba ofuna wuzu ofuna wuzuyo naye bwona ofuna wuzu nga yakusaala loha ahanga eri ugikomese tugeza n'osaala dhuhuri funa wuzu ekyo nakitegedde nnyo mu mbeera omwalimu oyo ng'akikola atya agani falamma bayyana lahu lhadar wajhu lhikima mpozi tugambe tumale mpozi الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله barakallahu fikum wajazakumullahu khair. Sheikh ayogedde ebigambo bingi nnyo wano
kumbeje tulimu aganti wa minhum man yasubbu ad-dahr abantu orobutamanya mulimu abavuma omuki omwaka ha eza covid zibadde biriti 2010 emeka 20 ne birati eje emyaka tulijerabira gutwaberera nga twalina omuntu akola eje emyaka gyali mibi nnyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba yu'dhini ibn adam hadith al-qudus yu'dhini ibn adam anakwazo mwana wanti yasubbu ad-dahr avuma omwaka wa ana ad-dahr ngatenze ki nze mwaka eri lyaka tebujo katono nnyo mugenda kuwulira libadde lyaka lya tabbu libadde lyaka lya bizibu bagamba lyaka mu mwaka bagamba eryaka Wandika basa Luganda bwadde mwaha gwa buzibu myaha gwa mtawana abantu bo twaberera waka abaana baffe ne batasoma nayogira bingi naye nga omwana Adamu avuma omwaka naye nga omwaha gwavuma yani ya Allah natugamba nti mumanyi bwakinze mwaka ana ukhallibu al-layla wan-nahar nze nkyusa obadde kiro ne mbufuula miki misana obadde misana ne mbufuula kiki sibera mwaka nze kubanga nze mbikola ebyo olumuyinza omuyita omusalamala Bilali omusalama yasala emiti ate abatunda emiti baki basuubuzi baba basuubuzi tebasuubula bebasuubula tebabibagamba nti musuubuzi wa kino musumbuzi wambaawo okay naye mbadde njagala kiri mubazzi olaba bakutuma omulimu gwo lwaki bakutuma mubazzi gwo okola otya kati Allah ye mwaka kubanga yakola atya walladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam Harun Allah gamba huwa alladhi yayye khalaqa as-samawati wal ard yakola oggulu omusanvu n'ensi muki في 6 أيام منكم مكا ثم استوى على العرش بما نتبكر كوتي عرشي يغشي الليل النهار ekiro kigoba emiki yatrubuhu hafifa kikigoba ku speed ya kitalo eno aya njikira bulungi titange anzara yagitusomesa naye yakola bwate ekitabo yanga yughshi layla an-nahar aga bwate akola bwati nakizinga nazinga bwati nazinga ngaraga ekitabo embeera okirobo ingeri gye kigolwa omuki omusala ndiga bulungi ebyani abikola Allah subhanahu wa ta'ala ndiga bulungi aganti wayashtimu fi hadha ash-shakl ar-rabb mumbezi fana wezito omuntu navumira mwani Allah wa huwa la yadri madha qala ninga bambi ne byayogera tabikola ate tabimanyi ebyo nno byabakoze nga bimusuula mu bukafiri ne mbubuze watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim ekibambi abantu bakikola nga bavuma omwaka bakola kino boogera kino nga balowooza bya bulijjo naye nga mu maaso ga Allah kiki kino ekyo babakoze abangi temuvuma miki temutuvuma omuki omwaka kubanga nanyenigo yani yakyusa yagamba kati guno gubeere mu covid ayera agamba guno tegukola kiki yagamba kati covid asirise ati tulete ebola yo rabbul alamina covid asirise mti kati ebola muna mukyalo kwebyo nga atalese ekiki ekirala tunanenya tunakomawa agantu waradu ala hadhihi al-as'ila nokwanukula ebifaanako ebityo allati nakhafu ala ikhwanina almuslimina tubikola ebyo lwakubeera nga tutiririra baganda bafe abaki abasiramu min awaqibiha
enkomerero yabyo abaana babikoze enkomerero ejja kubeera si kiki si nnungi hatta la yakunu min alkhasirin ng'ekigendererwa kyaffe kubibajjako baleme kubeera nga bavunaana Allah mu mbeera ezifaananako bwe zityo baleme kubeera abantu abagenda okufaafa ntegereka bungi luraddi ala mithla hadha sual n'embeera ezifaananako bwe zityo tulabira ddala nga waliwo obwetaavu okwanukula ebibuuzo by'abantu lwaki Allah yateekawo obuki obulwadde wa arju Allah azza wa jalla ayaj'ala hadha fi mizan hasanati Sheikh omuwandiisi w'ekitabo agamba nti asuubira Allah tabaraka wa ta'ala okuteeka eminzaani y'ebirungi okumuteekako obulungi olwa bino byakoze atya byatuwanikidde wa yaj'ala aqibatahu fil akhirah era enkomerero ye agifuula ennungi ku nkomerero eyo tubadde kwanjula kwa buki kwa bulwadde kwa mwanjuzi ng'ayogera ku kibayita buki bulwadde omulyango ogusooka ng'ayogera ku nsonga eno agamba nti almaradu lugatan wa istilaha kyebayita bulwadde mu lulimi ne mu kugaziya walmarad kyebayita bulwadde alkhuruju an al-i'tidali al-khassu bil-insani wa dhalika larubani kwekuva kyebayita bulwadde kwekuva mu mbeera gye tukumanyiddeko musawo tugenda okulaba bujjo omusajja tukulaba otunula otemya si bwe guli tugenda okukulaba nga tokyakola otya maaso musawo wangi oli mulamu iye nga totemya munnanga amaaso gafunye ebizibu twetegeeza gakoze eki gavudde ku mbeera ebadde ekoze eki yamanyiddwako eyabuki eya bulijjo oba bitegereka bulungi embeera yabeera ya mirundi ebiri awalu jisimin wa huwa madhkuru fi qawlihi ta'ala waliwo okulwala nga bulwadde bwamuki bwa mubiri njega bulungi wala ala almaridi harajun ekyokulabirako Allah tuwadde nti omulwadde talina mbeera talina buzibu tugeze Ramadhan etuuse musajja mulwadde tokola otya tosiiba obulwadde bali balooza bulwadde bwa mubiri wathani ibaratu ani arradhailu kaljahal ate waliwo obulwadde obulala nga bo si kubeera kulabikako obulwadde nga tubakunulaku batolaba oli mulwadde wabulanga obulwadde bwolina aljahlu butakola kiki butamanya nabwo buki bulwadde undi alina obulwadde kimu musajja tulaba tambula bulungi mera agira bulungi alina obulwadde bwobutakola kiki bwobutamanya ekyo nakyo kiki kirwadde kaljahali ng'obutiitiizi waljubun n'obu aljahal obutamanya waljubun obutiitiizi bulwadde abanga balina obulwadde bw'obutiitiizi walbukhulu obukodo nabwo buki nga tokwatibwa kaki kako wannifaq n'obuki obunnanfuusi kama qaala ta'ala nga Allah bwe yagamba fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada mutegedde nti nabo bulwadde wangi fi qulubihim marad mu mitima gyabwe mulimu obuki fazadahum Allahu marada Allah tena abongeramu enki endwadde ajja twalina obulwadde bw'omubiri ate n'ateekamu n'obulwadde bw'obunna ati waliwo abalina ebimeka alina obulwadde bw'omubiri mulwadde ate alinamu n'ebirwadde byaki alina ekirwadde ekimuluma almuhim ate alinamu n'ebirwadde by'omuki by'omutima ebifaanana nga bwe tubirabye ebijja bisanga mu suratul Bakara aya ya 10 يقول إمام ابن القيم في زاد المعاد ابن القيم الشيخ ابن القيم رحمه الله الله مساسري yatawaana nnyo n'okubaako byatuusaako agamba nti wamin marad n'obulimu ku bulwadde wamin almarad
n'obumu ku bulwadde ma yamna'u albadan min at-tasarrufi al-kamil waliwo obulwadde nga bwoba bukwata bugaana body functioning functions ezimu ez'omuki nga buzikola kiki buzitta nga bulungi wama yamna'u min tahsili alhayatun ukhrawiyya ate waliyo obulwadde nga bwe bukwata omuntu kyemu bumuleetera butafuna bulamu buli bwa nkomerero obwo bubeera bulwadde bukwata muki bukwata muki mutima bitegedde basaluganda waliwo obulwadde nga bukwata mubiri muntu n'alemala obulwadde bubeera bwa mubiri teka bulungi ate waliwo obulwadde obugaana omuntu okufuna biri obulwadde bubeera bwa mutima tuli fenna والمرض النوعان obulwadde bwa mtendere ebiri aganye maradul qulub endwadde z'omuki z'emutima wa maradul abdan n'endwadde z'emiki z'emibiri wahuma madhkurani fil Qur'an ate endwadde zombirizi Allah subhanahu wa ta'ala yazogerako muki mu Qur'an wa maradul qulub naw'an endwadde z'emitima za mitendere najemeka maradu shubha wa shak obulwadde bw'okufa kwefaanaanyiriza n'okubuusabuusa wa maradu shahwa wa ghayy n'obulwadde bw'okwagala obulwadde bw'omukwano oluganga omuntu bw'ayagala yakola atya ayagala ekikoze ekisusse wa ghayy n'obubuze n'obwomu buli ayita bitegeera wakilahuma fi lquran byombi mu qur'ani mu ebiri qala taala fi maradi shubha Allah yayogera ku bulwadde bw'okufaananyiza naga fi qulubihim marad fazadahum allahu marada mu mutima gyabwe mulimu endwadde ate Allah n'abongeramu eki obulwadde bwakufaananyiriza wa qala taala waliyaqula alladhina fi qulubihim marad bagamba abalina mu mitima gyabwe emirwadde walkafiruna n'abakaafu madha arada allahu bihadha mathala kakati kino Allah ekifaananyi kyakubye abadde akyagaza ki kana akasiri na Allah nakuba ekifaananyi ngaakuba kikasiri ekyabadde akyagazaamu ki kigasa ki ntegereka bulungi وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض ate Allah n'ayogera kwabo abakoowolebwa baramuzibwe Qur'ani n'enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bagaana ne bakuba amabega n'agamba wa idha du'u ila Allah babakoowoleddwa okudda eri ani wa idha du'u ila Allah babakoowoleddwa okudda eri Allah wa rasulahu n'omubaka we Muhammadi liyahkuma bainahum ng'ekigendererwa Allah yaba bakola atya n'omubaka we babalamule idha fariqun minhum mu'ridun ogenda okulaba nga waliwo ka group agamba twala eri naawe kati ate ono Allah ajjiramu ki eni nsoma tusobola zeekola kiki kati lwaki otandika okubiteeka mu Katonda bino tusobola byemalira abo nno bantu gye bali mu society gye muwangaalira tubalina ntegereka bulungi wa idha wa in yakun lahum alhaq ya'tu ilayhi mud'inin bebaberanga bebali nga bekakasa nti bali ku mazima bebali ku maki baberanga bagende eri abaramula bajja misinde kubanga akakasa yali ku maki naye bwabanga alaja ekimuleeta yalaba naye takyekakasa bulungi ajja awalira tayagala kukola kutya tayagala kujja eno ntegereka bulungi Allah n'agamba nti afi qulubihim marad abalina enkola efaana baitu balina mu mitima gyabwe obulwadde mu mitima gyabwe mulimu obulwadde amirtaabu oba balimu okukola kutya okubuusabuusa am yakhafuuna an yakhifa Allahu alayhim barakallahu fik naam الفانا خوي بيتو
fahadha maradu shubuhat washukuk obuno buba bulwadde bwa kubuusabuusa bulwadde bwa kubuusa bwa kufaananyiriza na kubuusabuusa kategera bungi bwasa Luganda na kubuusabuusa wa amma maradu shahawat faqala ta'ala hatu obulwadde bw'obwagazi Allah yagamba ya nisaa an-nabi abange mbakyala bannabbi abange mwe bakyala bannabbi lastunna ka ahadi minan nisa njagala mukimanye bakyala mmwe temulinga bakyala balala Allah yalagamba bakyala bani bannabbi nti mmwe bakyala mmwe temulinga bakyala ba balala in ittaqaytunna bimba mutiddani Allah subhanahu wa ta'ala fala takhda'na bil qawli muleke kugonza kuwomereza luloboozi nga mwogera n'abaki n'abasajja omukyala seba ayinza okwogera nabo akaloboozi noga yayaya ino yeetaaga kubeba ku ssimu aga yeetaaga kulabako ono yeetaaga kola kutya engeri akaloboozi kano keetaaga nannyiniko mumulabeko ng'agonza oluloozi aluwoomereza okukamala bwabaganya mbu yeetega olulimi lwakozesa nga yeekola kiki yeetega engeri gyaloga ngeri yakwekola kiki yakwetega olulimi ngeri gye musese ebyo mubitegeera okusinga nange ebyokwetega mubitegeera okusinga nange fala takhda'na bil qawl temugondereza oluloboozi nemukola mutya nemuwomereza oluloboozi fayatma alladhi fi qalbihi marad neyegomba oyo ali mu mutima gw'obuki alina mu mutima gw'obuki omukyala alina akaloboozi ya rabbi bw'amala okwegomba ebyo kiba kitegeeza ayagala kutandika kusembera gyakola atya babigaana bakyala baani kati olwo baffe ate abaffe ffe kiba ate kikola kitya kirina okuyitawo ntegereka bulungi basa Luganda fahadhihi maradu shahawa azina n'obulwadde bw'obwagazi yali ategeeza buki obutambuze wallahu a'lam wa amma maradu al-abdan naye ate endwadde z'omuki badan mubiri endwadde z'omubiri faqala ta'ala Allah yazogerako yagamba laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj Allah yayogera wano nti omulema talina buzibu muzibe talina buzibu kwebyo byatekeddwa okukola manya ebimulema okukola olw'okubeera muti wala ala al-a'raj harajun oba a'ma omuzibe w'amaaso talina buzibu ebimulema olw'obu oba omulema ebimulema okukola olw'okubeera muki talina buzibu wala ala al-marid harajun n'omulwadde nga musajja gumuluma tasobola kusiiba tasobola kukola ki naye talina buki amakulu waliwo solution ntegereka bulungi basa Luganda obulwadde bali bategeeza bulwadde bwa muki wadhakara maradu al-badan fi al-hajji was-sawm era endwadde ezo nezoogerwako nnyo mukola hijja ne mu kusiiba walwudhu'i nomukufuna kiki mukufuna kiki uzo amakulu omulwadde bwasiiba omulamusi bwakola ati sibe guli basa Luganda ne hijja era balina abalamu soda abalwadde babateeka mu bugaali ne babeetooloza buki ate omulamu yeekole atya mulaba enjawulo ezo n'ebirala bifaananako bwe bityo agantu wadhalika anna qawaida tabbu al-abdani thalatha n'enkola eyitibwamu okujjanjaba emirundi 3 hifdhu siha tuteekeddwa okubeera nga tukuuma obulamu bwaffe walhumiyatun anil mu'zi n'okwejjako ebyo ebisobola otukya kwegamba twetera enki endwadde nga olwaliro bayogedde ku Ebola omukulembeze w'eggwanga bwe yazze yagambye nti abange obulwadde bwa Ebola bwangu nnyo bwekola kiki
naba muki tohanginga tega bulungi tokwata abantu muki mu ngalo akuba abasiraamu mukyakikola zokwata mu ngalo bannange tuleme kugayala kiro kiyinza okutukola ki engalo ani yali akutako mu ngalo z'omuntu nga zitoberedde nga buli zirimu amabisi naye nga taba kufuna buzu kyetegeeza temukifunangako nokwata mu ngalo za muno naye nga mbisi zituyanyi kyekigambo kyenye ekituufu temukiraba ngaekyo awo wewali obulwadde namutta ebola waava ntegereka bulungi waseruganda so ojja kukwata mu muntu nga bweto wefaanana ogenda olwalirawo n'endwadde endala ntegereka bulungi muntu bakuza enjala zino enjala tebazisalako nga batawaaza ate mujjukire eri tugenda ku toyireti tugenda kusangako katoyireti konna konna kajjuddeko enajisi sibe kiri kibategeeza omuntu akutemu naki mubiddemu kuba bye mukola Bilali agani naye Bilali wali ogenzako mu toyireti nosanga nga kujjudde enajisi kungulu baneiba abange saga bigenda muwala oyinza okuvaayo nga mutuufu nagenzeyo nomulaba avuddeyo n'amaki n'amazzi naye nga toyireti yonna ekoze eki nze sikkiriza nga Bilali byakkiriza wangi ge mazima oba ntegeka baseruganda waliwo abanegatako nti kituufu kino kyeŋŋamba genda mu toyireti oyo oza musanga muntu avuddeyo n'akadomola naye nga mwana wattu kuno kungulu kujjudde kiki nogamba ye musiraamu abadde kyo tosobola na kuyiwako mazzi ndeka bulungi bannange nze wenneetamu okutula neetamwa n'okusitamawo nze yenze wenneetamu okutunula bwenti n'okusitamawo mpulira nfuna obuki nembeera comfortable nga nsitamye wafaanana bwati ku bunkenke atiisa amazzi gentutte nsooka nenkola ntya nenjonjawo nenfuna amalala nsooka ngende mu kyetaago nga nina emirembe mwe mumanyi nti oyinza okgenda emanju eyo ng'ekyetaago kikuli bubi n'otuukayo nekigamba nti please tolina gyontwala naawe nekikola kitya wallahi nekigaana nodda ebweru ate nekigendera ki tubala nti ekifo ekyo bannange abaganda bawano bakazaayo kabuyo abuyonjo wetaaga nnyo okubeera waki so bw'ogendayo seruganda ate tulina baganda baffe batuyambako naye bw'ogendayo nga bafaanana bati oyiwayo kuki ng'osanze waliyo obuzibu yiwawo amazzi tojja kuvaayo ng'ofaanana by'ova okukola kiki by'ova okukola ntegeka bulungi baseruganda wa barakallahu fikum wa jazakum